Ssemateeka w'eggwanga akawaayiro aka 11 ennyingo esooka ew'omukulembeze w'eggwanga ekkatala okwogerako eri paalamenti okugirambika ku nsonga ez'enjawulo nga n'olwaleero Pulezidenti Museveni bw'akoze mu lutuula lwa paalamenti olubadde mu kisaawe Kololo. Eno Pulezidenti gy'ategeerezza ng'eggwanga bweritandise okusuumuka okutuuka mu mawanga agali yaddeyaddeko wabula neyeekokkola abantu naddala bannabyabufuzi n'abakozi ba gavumenti okuba abasaale mu kulya enguzi ekizza eggwanga emabega. Public servants and political leaders that steal government money are corrupt and will be crushed. There are, however, other actors that get bribes from foreigners to work for foreign interests. These are both corrupt and traitors. Pulezidenti anokoddeyo akakunizo wakati wa minisitule y'ebyensimbi ne paalamenti n'ebitongole ebyenjawulo abeekobaana okubba ssente z'omuwi w'omusolo nga waliwo ensonga eri mu kkolwako. Agamba nti ebbanga eriyise ebyobuli bw'enguzi abadde abiwulira mu ŋŋambo wabula kati yafunye obukakafu era yenna anaakwatibwa si wakunyigirwa ku liiso. I have been hearing that from Ministry of Finance they arrange with the accounting officers of ministries to come to Parliament, working with some people there to provide certain funds, provided you take a share. If you make a mistake, you will see. Talemye na kwogera ku nguzi eri mu ofiisi ye naddala ejjibwa ku bantu abaagala okumulaba. I have been hearing that people, even in my office, take bribes from people to bring people to see me. Can you imagine? But fortunately, recently we arrested one of them. Ku nsonga y'ebyenkulaakulana Pulezidenti yeekokkodde ebbanka ezijja magoba amangi ku bantu abeewola. I've already directed the Minister of Finance to cap the interest rates chargeable by money lenders. The inflation rate in Uganda is 3%. Why should the commercial banks charge 20% interest? How about the money lenders charging 36% or more? Kyokka Pulezidenti akawaŋŋamudde bw'ategeezezza nti newankubadde waliwo obuli bw'enguzi waliwo abo abagirya mu butamanya oba bakikola olw'ensobi kiyite mistake nti bo balina engeri gye bayinza okukwatibwamu okwawukanako n'abo abagirya mu bugenderevu naddala abo abakuba enjawulo ng'enjogera y'ennaku zino bw'eri. What I cannot tolerate is like this question of saying we give money to this ministry but we take a percentage of it as individuals. This is dishonesty. It's not a mistake. It's a crime. It's a betrayal. Mu birala omukulembeze w'eggwanga by'ayogeddeko ategeezezza nti ssente gavumenti zeegabira abantu okwekulaakulanya zaabo bokka abali mu makolero n'obulimi wabula si basuubuzi. Bw'atyo n'asaba abantu okuzettanira. Era talemye na kwogera ku mukago gw'amawanga ga Africa nga bwe guyambye nnyo okugula ebintu kati ebifulumizibwa mu ggwanga wabula nga kino okutuukawo kyava kusomesa abantu ku kuba n'omutima gw'eggwanga ne Africa yonna okutwalira awamu. Priska Namulema, Agafeeyo ku Spark TV.